Mbabuzaako musibye mutya akawungezi k'olunaku lwaleero mwebale kwekumira ku Project Media TV gwe tannaba ku subscribinga kankusabe ogende mu maaso okikole mu bwangu nnyo osobole okutuusaako amawulire gaffe agabeera gakagwawo. Ntumirako mikwano gyaffe mmwe abali e Dubai, Qatar, Saudi Arabia yonna gye musinzira okubanga mumpuliriza mugyebaleko mwebale kulabika nti mwekuumidde ku Project Media TV gwe atannaba ku subscribinga nkwegayiridde genda mu maaso okikole mu bwangu nnyo osobole okutuusaako amawulire gaffe agaba gakagwawo. Ate gwe mwanatu atandaba ku visitingako ku website yaffe emanyikiddwa nga projectmedia.com yanguwa mu bwangu nnyo osobole okulabika nti weelolera ku mawulire aga entertainment saako nago aga sports. Njagala okutegeeza akawungezi k'olwaleero nti omukulu Lumbuye Fred Kajubi avuddeyo n'ateera wa security alert eri omukulembeze waffe amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mutegeeza nti yeegendereze kubanga Dr. Kizza Besigye wamu ne Museveni bali ekintu kimu. Dr. Kizza Besigye ng'ali wamu ne PFT oba giyite People's Front Transition oba n'aba FDC ayagala kulabika nti Bobi Wine oba Kyagulanyi Ssentamu bamufeefeeta bakola olukwe okulabika nti bagala kulabika nti yonna gy'ateekateeka okutambulira oba okugenda saako ne rediyo ez'enjawulo ne TVs ez'enjawulo ezaabwe bagala kulabika nti bamugaanayo okulabika nti ayina ekintu kyonna kyabaako kyayogera kubanga omukulu ono amanyikiddwa nga ayagala okulabika nti atumbula eddembe ly'obuntu ery'obwerange saako n'okulabika nti awaayo amawulire agakakasa nti omukulu ono president w'eggwanga ayagala kulabika nti ateekawo embeera ey'okusaanyaawo eggwanga lyaffe Uganda mu bintu ebitali bimu ng'okulaba nti awolereza abantu abalabika nti baba balidde ssente eza gavumenti. Juzi wano nabatuusaako mu Senero yagamba omuntu yenna agezaako okulabika nti amukwatako aba agenda kufaafagana naye. N'olwekyo omukulu ono Fred Lumbuye yavuddeyo n'ategeeza nti omukulu Bobi Wine abeere nga yeegendereza kubanga ne Dr. Kizza Besigye ali wamu n'omukulu w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni baagala kulabika nti bamugaana okubaako kyayogera ku TVs ez'enjawulo saako ne radio ez'enjawulo. Kyova olaba olunaku lwaleero wabadde agendako embaale bamublokinze ne bamugaana okulabika nti ayina kyayogera. Kino omukulu w'eggwanga akikoze ng'agamba RDC amulemese okulabika nti ayina kyayogera ku nsonga eyo. Bannange nja kuba nkutuusaako amawulire gano ku Project Media TV, tosaanye kuvaako kubanga ebirungi bikyajja nkyafumba bingi nnyo. Tosaanye kulabika nti ogenda maaso nateera ng'obisibwa kamala osooka okunywa ku mazzi g'okunywa oba nfune ku twendo tw'amazzi nkomewo nateera tovaawo.